Abalunzi mu ssaza lya Kiyinda-Mityana mu kigo ky'Ekkungu bafunye akamwenyumwenyu ku matama ekitongole kya Eklezia ekya Caritas bwekibawadde ente n'embuzi nnusubulaaya okwongera okwekulaakulanya. Enteekateeka y'omulundi guno eyitiddwa Integrated Livelihood Program ng'ekyenjawulo mu yo be balunzi abawereddwa ensolo zino abasoose okubangulwa okumala omwaka mulamba. Akulira Caritas mu ssaza lya Kiyinda-Mityana Reverend Father Michael Mukasa ng'ali wamu n'abavujjirizi b'enteekateeka eno okuva mu America abakulembeddwa mu Dan Brabrek ne mukyala we basabye abalimi okussa mu nkola ebyo ebibasomeseddwa omwaka mulamba basobole okusitula obulamu bwabwe. Singa mutukolera ekyo ffe tuli bakozi temuli bakozi ab'Ekkungu, temuli bakozi batuleke tukole. Nze kasita mukolera oluguudo lw'emyanzi bukulya ne mulukolera kolas mutakunda basebo nze nina neeno nimera yeewuwo naye bw'ova ku kkubo wali awawo mu gundi awo oyambuke mu lusuku lwange kasi kyagendayo sisobola kubanga ekkubo bo abalonzi basibye gavumenti bakolere amakubo kubanga mabi nnyo nga ne bibana babajje mu nte zino tebagenda kusobola kubituusa mu butale. Ndi musajja mulimi nga ndi mulunzi naye ate ngenda kweyongereramu ddala amaanyi olw'ensonga nti bannaffe bano abakatuliki tebalaze kusosola ffenna batututte bumu era twebaza omuzungu oyo tubadde naye wano mu kifo kino eky'Ekkungu yalesa atukwasizza ebisolo buli omu ng'amukwasa ekisolo kye kyalunda. Ab'obusolo buli bafunye, ab'embuzi bafunye, ab'ebitooke. Mu mbeera ezifaanana bwe ziti ng'ez'obulunzi kubanga obulunzi tebuliiko sizoni w'oyagalira w'otundira ekintu kyo ne bakuwaamu ssente. Ate obulunzi buli bw'obeerawo n'okulunda omwana akula amanyi butya bwe bakwata ekintu oba oteekerateekera omwana oteekerateekera ab'ebiseera ebiribaawo mu maaso bwe baba nga bali mu bulunzi ensi yonna nebeera mu bulunzi kuga kijja kutuwa amaanyi ne ssente okuva mu bwavu. Mwebale nnyo mwebalire ddala Mr. Embuzi.